Unyobona ati oddeyo kale utadde mikono gya Mukama Katonda. Njagala olize bulungi ekisawo kyo kiwe ekitiibwa. Kasipidi kagenda kubeera kawagulumuko ng'ogeraageranya ku mitendera egyo egisembye. Ekisookera ddala mpa kilabu Musamudde Busibu Kenya gy'azanyiramu omupiira. Kilabu ya Poliisi. Poliisi busatu. Ng'oggyeko manyi Uganda twabadde mu mpaka eza Nations Cup eza under 17 eza 2025. Yes sir. Mu kibinja mwe twali twafunayo kowin. Wabula twakuwamuko games 2 mu group y'emu. Yes sir. Njagala ompe results ez'empira gye twakubwa. Morocco yakuba Uganda goals 5 kubere ne Zambia ne tukuba goal 2 kwemu. Ne Zambia ne tukuba goals 2 kwemu. Bakwereze busatu. Njagala ompe amannya ag'omuwanguzi mu meters 200 mu basajja mu Olympic Games eza 2024. Azemu ko kiwulo. Njagala ompeereza amannya ag'omuwanguzi mu baami mu meters 200 mu mpaka eza Olympic Games eza 2024. Leslie Tebogo okuva ku mugwanira Botswana. Bakwereze busatu. Nga weepiseepise okukira empanga kishamanyi ogajjeewa leero galiri bakuwali ekyavuya. Njagala ompe ebyava mu mupiira Buddu lwe yasooka okuwangulira ddala ekikopo eky'amasaza. So buli omwaka ne results nga bwe zaali Buddu nga wangula ekikopo kye ekyasooka eky'amasaza. Mwaka gwali 2016 Buddu yasamba Gomba n'omutani gwaggwa Buddu ne wangula 6-5 mu bunnya. Busatu. Mulangira nga kishingo otidde mugwaddako. Emuluja. Tula kakkana. Njagala ompe ebyavudde mu mupiira ogw'okulanira ekifo ekyokusatu mu mpaka eza Super 8 eza 2025. Mpa ebyavudde mu mupiira ogw'okulanira ekifo ekyokusatu mu Super 8 owa 2025. Kilabu ya Bull yakubye Kinyinze Sevu. Kilabu ya Yola yakubye Bull 1-0. Kamu. Damu kino. Yes sir. Vida bakola amaliri ne KCCA aga 2-2 ku Mutesa Stadium wankulu ku campaign ewedde. Mwogo mpira ani yalondebwa nga man of the match. Patrick Jona Kakande. Neda boss. Kenya Andrew. Emmanuel Anyam. Kamu. Amanyi gakuwedde buyondo. Newe gakugweredde ngera binaatera okukwayo munnange. Ebatwe ng'ekishinga eweddeko mangu. Gasola kiki? Ne batwe ze bannange. Oba zikyanyigira ku mwanda ga simu. Ekisembayo. Yes sir. Njagala ompe amawanga 3 agakyasimbye okuteekateeka empaka eza Nations Cup n'emyaka mwe gateekekedde empaka ezo. Ivory Coast 2024, eggwanga erya Cameroon 2022 n'eggwanga erya Egypt 2019. Eggwanga erya Egypt 2019, Ivory Coast 2021 ne Cameroon 2023. Egypt 2019, Ivory Coast 2023 ne Cameroon 2021. Biwedde se.
Kimbugwe yeeraliikiridde alinga agenda ku kiso. Kimbugwe omuzindalo gugusembeze gutuukeko bulungi. Sekawo malungu sembeza. Olonde ne baasaayo oliwe Sabrina ajimpye wano. By the way, abalonde ebibuuzo mwogera amannya gammwe. Sabrina ayinza okiteeka ku ttamukedde. Omulangira Wangi amannya Soko ono badde mu byo kimu. Badde mu byo kimu. Teweewozaako. Naye boyina ekigambo ekisembayo. Ne balevu babatuukirira. Kakati ekibuuzo kyo kiddemu kiyinza n'okuyisa mu maaso eyo. Njagala ompeereza erinnya Patrick erya ttiimu yaffe ey'abakyala abali wansi w'emyaka 17. Teen Cranes. Bakuwe. Kimbugwe Wangi abantu bajjukiza amannya go ne gy'ova. nze omulangira Ntegepo Kimbugwe okuva Ettowa Lwabenge. Yesebo. Tutandikira awo. Njagala ompe erinnya Patrick erya ttiimu yaffe ey'abasajja ey'abavubuka ba wansi w'emyaka 23. The Cobs. The Cobs. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri. Njagala ompe ebyava mu ggemu wakati wa Lugazi ne NEC omupiira ogwali wali ku Lugazi Stadium e Najjembe season ewedde. Neke yakuba Lugazi goal 2-1. Nedda. Manya Mpinya Andrew. Neke yakuba Lugazi muziro. Manya Mutebe Maika. Neke yakuba Lugazi 2-0. Lugazi yakuba Neke muziro. Mulangira Seruganda. David Bagola azannyira club ki? URA. Nedda. Next Sports Club. Nabiganye. Azannyira Lugazi. Ekibuuzo ekiddako. Amasaza 5 tegatuukangako wadde ku finals ez'empaka ez'amasaza ga Buganda. Kwaga 5 mpaka 3 bokka. Sese. Butambala. Kuliko Mawogola, Butambala ne Busujju. Kuliko Butambala, Buvuma ne Sese. Mukenya wani. Kabula ne Busujju na Bukwe bali. Mulangira Wangi. Njagala ompe amannya g'omunnakenya eyakutte ekifo ekyabadde ekyokubiri mu meters 1500 oba yakwata ekifo ekyokubiri mu meters 1500 mu basajja mu mpaka ez'Olympics owa 2024. No way out. Tewali ye Ronald Kwemoy. Ekibuuzo ekiddako. Ghana yakaluzinga finals 5 ez'empaka ez'Africa Nations Cup. Njagala ompe ebyava mu finals gy'esembye okuluzinga mu mwaka. Byondo Viana. 2012 Zambia bakubemu bwere. Mukenya Andrew. 2015 yali samba Ivory Coast gwa 0-0 mu normal time. Then mu penalties Ivory Coast yabakuba 10-10. Ivory Coast yakuba mwina ku 8 finals. Mulangira Seruganda. Oluza si kye kisembayo. Ya. Uganda
yagenze mu mpaka eza World Cup wa under 17 erina game gye yasambye okwalifayinga mu mpaka ezo mpa ebyava mu game eyo. Pardon? Uganda Yeah. yagenze mu mpaka eza under 17 eza World Cup era agenda kujja mu maaso awo. Yazanya game yagiyisaawo okugenda mu mpaka ezo mpa ebyava mu kapiira ako. Uganda yakuba Ethiopia goes big bwere. Nakulabye ng'ongatta waya. Nakulabye ng'ongatta. Manya Kenya Andrew. Uganda yakuba Gambia 2-1. Uganda kuba Gambia 2-1. Ogere James bagolo zombi mu kapiira ako. Atuyimba ebintu ebyo biwedde ebyo. Era Bogere James yasiba kuba mulwadde muyiyi. Nga muyi. Baali bamukuba joint zonna. Olwo makanika yaziyola mu training. Amakanika omanyi ko tebasaka ne mu training akutemerayo. Naye yakimakinga nga ali kumpi ku miggo n'akuba goals 2. Bukenya Wanjise. erinnya lye eryokubiri kirabu yo gy'owogera tozaseno emu ku ezo ne gy'ovudde. Bukenya Andrew byamanya ngampagira Vipers ne niyo eyokubiri Arsenal biridde Kyengera. Kajja mu kabadde kati kakutte. Yokampisiza bubi. Kasiko otuuze. Esooka Eseo. omuzanyi Falukumi yazanyira klabu ki? Sambira FC Leopolis. Wanji? FC Leopolis. Yawa. Iri mu Greece. Bakuwe. Nyanza se. Manya buli mwaka tutalulwe. Tunooliwa Jesse. Oyinza okuwulira bwakujubana n'erinnya eryo. Uganda twakiika mu mpaka eza AFCON under 17 eza 2025. Njagala ompeeyo at least baopponents babiri betwali nabo mu group. Twalina ttiimu ya Tanzania kubaako ne Kenya. Ekibuuzo kiwulidde bulungi? Abakiwulidde kakati kabakuwe answer. Batulina Morocco ne Zambia. Ekibuuzo abakiwulidde bulungi okusinga. Muwe kabonero ke. Ekiddako mpa ebyava mu final ey'amasaza ga Buganda 2023. Bulemeezi yakuba Gomba goli emu ku bwerere. Bakweze busatu. Empaka eza first 8 twakazikomekereza. Njagala ompe mu order clubs ezamadde mu kifo eky'omukaaga, eky'omusanvu n'ekifo eky'omunaana. Mu kifo ekyo sabakunzira mu katebe mukama. First 8 wa 2025 yakakomekerezebwa. Yes sir. Njagala ompe mu order tiimu yamalidde mu kifo eky'omukaaga, eky'omusanvu n'ekifo eky'omunaana. Ekyomukaaga mwali waddemu Express nkubako ekiddako ekyomusanvu Maroons then KCM ekyomusanvu then Kitara mu kyomunaana. Sebe ekifo ekyomunaana mwabaddemu Kitala, ekyomusanvu mwabaddemu KCCA, ekyomukaaga mwabaddemu Maroons. Gyesemberezaawo ssebo abawuliriza obulungi ansa bazirina. Ekiddako mpa erinnya epaatiike era ttiimu yaffe eya under 15 ey'omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere. The Rhinos. Yes, bakwerize busatu. Njagala ompe teams ezaafuna obubonero 56 mu kampeni ya 2023-2024 mu liigi yaffe eggwanga lya Uganda n'ebifo mwe zaamalira. Vipers ne Bull. Vipers yamalira mu kyakubiri, Bull kyakusatu. Bakwerize busatu. Nyanza se. Njagala ompe
omuwendo gw'ebikopo ebya Nations Cup eggwanga erya Cameroon biryakawangula n'ekikopo kyabwe ekiddirira ekisembayo mpaka ezo yakawangula ebikopo 2-5 ekiddirira ekisembayo yakiwangula 2-2. bakuweereze busatu. Joshua Cheptegei yawangudde mu meters yawangula mu meters 1,000 mpaka eza Olympic Games eza 2024. Njagala ompeereza amanya g'omu Ethiopia yamalira mu kifo ekyokubiri mu race eyo. bamuyita Barihu Abigawu. Bakuweereze busatu. Benson wenda wapoyemuko sewo nawe kuvaayo bakuvulireko. Kale mukyali ku radio budde omuntu abulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mulwekwera ng'ate mugyekumiddeko mwebalekwera ng'ate nga muwuliriza. Agamba ki Beka wansi wano ku Buddu Plaza kanika amasimu amugambye nti alina kwafiira omushizi okunduuba otya oyagala tumale kubala kanneemu. Mwami Kimbugwekeri yangamba nkugambe wotuukira mu fayino ennyonyi yekutwala ekyazaana. Okitegedde? Yangamba nkugambe nti wotuukira mu fayino ennyonyi yekutwala ekyazaana. Abantu bajjukiza amannya. Kale ekibuuzo ekisooka mpa club Alfred Leku mwasambira omupiira. Sambira Mbulu. Nabiganye. Ali mu kilabu ya Lugazi. Ali mu klabu ya Lugazi. Bakuwaka buno. Ekibuuzo ekyokubiri. Uganda twawangudde omupiira gumu gwokka mu mpaka eza AFCON owa under 17 2025 mu group stages. Mpa ebyavudde mu mupiira ogwo. Wakuba Tanzania golo 3-0. Wakuba Tanzania 3-0 bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu. Amasaza ana aga Buganda gonna gawangudde empaka ez'amasaza omulundi gumu okuva mu 2004 at least mpaka amasaza 3. Amasaza ana aga Buganda gawangudde empaka ez'amasaza ga Buganda omulundi gumu at least kwagaana mpako amasaza 3. Kuliko Kochi, kuliko Mawokota, kuliko Mwendo Viali, kuliko Kyadondo, Busiro, ne Bululi. Ne Bululi. Ne Kochi kwali. Ekibuuzo ekyokuna. Njagala ompe ttiimu eyakwata ekifo ekyokutaano, ekifo ekyomukaaga n'ekifo ekyokuna mu mpaka eza FIFA Super 8 ezakakomekereza. Ekyokutaano mabadde Neete, Sebo ekyomukaaga babadde Maroons, ekyokutaano Express, ekyokuna Bull. Bakwaka buno. Omushiija njagala ompe erinnya epaatiike erya ttiimu yaffe ey'abakyala ey'abavubuka balwansa emyaka 20. bagiyita Queen Cranes. Queen Cranes. Ekiddako njagala ompe ttiimu ezaddizibwa mu kibinja ekya wansi nga ziva mu liigi eggwanga ya Uganda season eya 2021-2022. Kuliko Police FC, Mbarara City ne Toro United. Ekiddirira ekisemba. Egypt yakaluzinga finals mmeka eza African Nations Cup ate n'omulundi gwesembeyo okuluzinga obumpa.
tuluzingangako. Buyano byani. Akalusinga omulundi gumu 2 Kenya Andrew. Yakaluzinga ena. Yakaluzinga 3 2 musingenge okubanya 2 mu penalty bagwa 0-0. Ekisembayo mpa amanya g'omuddusi omukyala yawangula mu meters 8 mu Paris Olympics 2024. Beatrice Chebet. Kenya Andrew. Yali Clifford Dickinson. Ava mu Great Britain. Mutemi Michael, Wajiseba. timu yo gy'ofiirako ng'ogitaddekate esaati ennene nnyo ku ngulu. Timu ennaku zino naye yeesiiga bizigo. Okay. Esebo. Ogikwekere ddala. Andibuzeebuze. Bashoboka Butenya agiba abantu mu maaso okukira ddala mu kibuga. Kenya asinze kumira ku Viper. Esebo. Kale nkwaniriza ssebo. Nange bwente sebo. Mutemi Michael okuvaako emmanzi. Yasigalawo ng'erinnya naye kati likola sensi kyali emmanzi. Wazimbawo wasembuke. Owagira Arsenal ne Masika Sunshine FC. Esebo. Ekisooka omuzanyi Saidi Kyeyuna azanyira klabu ki? Ali mu Lugazi. Era Amanya ku Kenya Andrew. Ali mu Police FC. kamu bogereje musomumanyi bulungi. Esebo. Njagala ompa omuwendo gwa goals gwe yateeba mu AFCON wa under 17 ompe n'eggwanga lyateeba goolo ye eyasooka mu mpaka ezo. Yateeba goolo 3, goolo yasooka yagiteeba Tanzania. Yali penalty. Bakoleze busatu. Amasaza 4 gatusseko ku finals ez'empaka ez'amasaza ga Buganda. Naye nga mwana watuuli batuukayo bakuwa ku final. Kwaga amasaza 4 kali nibo mpaka 3. Kuliko Kyaggwe, kuliko Busujju, Amanya ku Kenya Andrew. Kuliko Kyaggwe, nikubako Buweekula, nikubako ne Mawugula. Bakoleze kamu ne Bugere naye ali awo. Tugende mu maaso. Esebo. SC Villa bawangudde empaka eza first pa 8 eza 2-5 era ku final baakubye net goal speed ku bwerere. Mpa abatebedde Villa goal zaabwe zanywedde. Bisibe Benson. Ibrahim Kasinde. Edgar Mpande. Kamu. Michael. Esebo. Mperinye Patrick era timu yaffe ya under 17 y'abaana abalenzi ey'omupiira. Uganda Hippos. Uganda Hippos. No boss. And byani. The Cubs. The Cubs. Waliwo n'ekisanga ku ekyo? The Gazeus. Zeus. The Gazeus. Mwekamu. Kyokka mulangi era okulya ddala by'abalangi. Gobeera wanja bulungi buli kimu. Nebadde okukigumiza obulungi ebadde ena nakubeera Uganda Cubs but it's okay. The Cubs. Ekiddako. Esebo. Ivory Coast. Eno ebikopo bisatu bya Nations Cup. Mpa emyaka bye bawangulira ebikopo ebyo nkuwe.
Amanya Bukenya Andrew kuliko 215 223 ne 1992. Yes, nechana ngeni. Kamu. Express ya Banek gol zali bile ku kisago cha Hamu Stadium. Enachivo campaign wode mulijje gwangi ya Uganda. Njagala ompereze abate ba goal eza Express mupira ogwo. Nga kasikiro kasusi. Oyo yali Gaganga Jofle no Musambe Ronald mawa Andabachi. Ekisembayo njagala ompereze omudusi eyawangula mu meters 1500 mu bakyala mu Olympic Games eza 2024. yali Beatrice Chebet. Nedda Boss. Yap, muna Kenya. Kamu. Mutebi, kulikayo nnyo. Mutebi, ngezo kulaba nga kkiriza ne ngamba. Mutebi ngati yatera na kukkiriza nga akyali ku lutaya Sinel Shop wansi wano. Era Beka agambye enkyali n'ekyebisa nakyo. Munoonyeeko. Kale kyali kulende budi omuntu abulijjo mwe bali nnyo mwe balire ddala mwe buli kwera ng'ate mugyekuumiddeko mwe buli kwera ng'ate muwuliriza ebibuuzo ebyawano mu ggwanga lyaffe ya Uganda bwe bityo bye bitambudde. Semi-finals twagalako ababiri abagenda okuba nga tebeegatta ku bannaabwe abasobodde okubeera nga tebayiseewo dda ne bagenda mu finals ez'empaka ezo abagenda okulabikira wali abantu b'ekyazanga olunaku olugenda okuba ddala olw'omukaaga. Twebaza nnyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant mwe bali nnyo mwe balire ddala mwe buli kwera ng'ate ensonga muzitambuza bulungi. Kale no Valley Cave Restaurant osobola okubeera ng'ate oyitayo ne bakuwa breakfast n'ogiya bulungi ne bakuwa lunch n'ogifuna bulungi ate ne bakuwa ne supper naye n'ogifuna bulungi. Then naawe alina emikolo egy'enjawulo outside catering bamukolera ddala bulungi era ku noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35 osobola okubeera nga toyitayo wamma ensonga n'okitambuliza ddala bulungi. Manager Abdul Wali ajja kubeera nga atakolerako ddala bulungi ate ne Sunday naye wali Sunday ogamba otya wali ku Valley Cave Restaurant. Kyali kuli muntu wa bulijjo radio budjo dakika 14 ezibulayo zigere essaawa 5 atukyali mu nteekateeka yaffe ya Natamegwa era tugenda bibuuzo okuvaako emitala w'amayanja. Wabula enteekateeka eno ekutuusibwako Kamufamu Supply abakutuusiza eddagala y'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo Yala Falcon, Green Pulse, Univat n'endala. So ojja kubeera ng'ojja ku Kamufamu Supply ofuneyoko eddagala eryo eddungi okamala. Kamufamu Supply bakutuusa n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna okussa n'eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba omuli enkumbi n'ebirala byonna. Balina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiga ezikozesebwa mu kusiga kasooli ennyaanya. Njagala kubeera nga bategeezaako nti emboga watermelon carrots n'ensigo zonna so byonna tubirina. So Kamufamu Supply mujja basanga mu kibuga Masaka tuli ku Budu Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja era ojja kuba ku 07009 30 okumanya ebisingawo. Okulu bagenda kufuna ekibaasa wano balonde tulaba ate buli mwaka lulu kagenda okubeera nga kamukwata mu kitundu ekyokubiri. Nyongere bajjukizaako Ron Sport Center ebyakabibwa ebiri emijoozi gya club zemusinga okubeera nga muwagira n'okugoberera bwekiri. Tulina emijoozi egyo mu players version era abawagizi baaseno bonna bali mu players version. Emijoozi egyo weegiri abagalirako erinnya n'ennamba service ezimu weeziri. Sasa ne ne clubs endala zonna zemusinga okubeera nga muwagira n'okugoberera mu Bulaaya aba United, aba Chelsea, aba Liverpool, aba Real Madrid, Barcelona ne clubs endala zonna abagalirako amannya n'ennamba service ezo tuzirina. Engato z'omupiira weeziri, fair play weeziri, abagali emijoozi egiri playing nga gya teams nakyo weegiri. So n'ebyakabi birala bingi bujja kujja Ron Sport Center
atukuweereza ekyogwanira okubeera ng'ofuna omuganda waffe awuliriza era enkya bwe tuli okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya as usual paka 2 ku Muteo complex tuli mu kibuga Masaka bw'oba okkirira mu nnyendo ku main road kitegeeza tuli ku main floor opposite ne Tropical Bank oyingirira mulyango ogwo omunene mulyango woyingirira walo ne madam ali mu umbrella ya red kati gwe yingira munda mu kizimbe ddala ono nyulu mu 42 ojja kubeera ng'otusangayo tukuweereze ekisingira ddala Buyondo Vian omuwagizi wa Liverpool ozikira timu kyendala gyowagira erikambiyo abaana b'erikambiyo gye bali bakuwuliriza era balabika bali mabegawo kale no tobaswaza ekisookera ddala mpa omuwendo gwa goals omusambi Bitinya gwe yateeba mu paka eza UEFA Nations League eza 2024 2025 Bitinya 3 neda yateeba golo yali emu neda 4 goals. 4 goals. neda teyateeba golo yonna kitegeeza tewali afunyewo wadde point actually tateberangako poti golo yonna Bitinya ekiddako njagala ompe Omubrazil akyasembye okwangula Balondo n'omwaka mu yakikolera Kaka Ezekiel Santos Leite 2-7 kampeyini ebadde mu championship kilabu ya Leeds United bakuŋŋaanya obubonero 100 ate Burnley bakuŋŋaanya bumeka 99 aziri 99 kikyamu bakumanya point zali 98 kikyamu Kubonero tibwaweerewo. nati bwenjagala obutaawera 97. nedda nawe bwafuna 100 kitegeeza ansi badde mu kibuuzo tugende mu maaso njagala ompe manyi muli mukulaba La Liga awo si bwe kiri njagala ompe omuzannyi yekka eno kampeyini mu La Liga eyakubya hattrick ne club yazanyira omupiira Mutebi Michael sebo yetojja ne Buchanani wa Villarreal kamu mu edition yasemba okutegekebwa ya Copa America ani yali best player mu mpaka ezo Luis Suarez Buyondo njiya nedda mwagala bwagazi yali Alexander yali Macalista Alex Macalista Sham yali James Rodriguez mu Colombia ekiddako wano tuyana zikala otuyanira mu second abiri ziba zimaze okukala oba okyazanyisa semifinals Buyondo mpaka kampeyini Liverpool gyekyasembye okuŋŋaanya obubonero 9 n'okudda waggulu mu kampeyini emu njagala ombuulire season Liverpool gyekyasembye okuŋŋaanyizamu obubonero 9 n'okudda waggulu mu liigi ekwangira Bungereza season ya 2022-2023 edda Lagira atege pochi mbugwe 2021-2022. kamu
baabuganya n'ekikopo tebakiwangula kyekyennaku kyokka ne batabuuzizza ligi bagenze nayo. Ekisembe tugende mu penalty. Njagala ompe amannya ag'abakyala abazannyi ba China abakyasembye okuwangula US Open mu myaka 2 egidiringana. Abina Sabalenka ne Coco Gauff. Alina Sabalenka ne Serena Williams. Kamu. Tebimanyi. Tuyanazikala. Tugenze mu ntegeka wali Kyewusegase ne yawulirawo. Wali ku Lincoln gwe bakalakasizaako. Liverpool wali Isaka afunye goli esooka mu mujozo gwa pool. Penalty. Olira bulungi byani? Yeah. 2-9-2-10. Lydia Dubai Best 2 yefuula ekirala mu lijja kwangira Bungereza omulundi ogwo. Era mu kwefuula ekirala mu kampeyini eyo kyamufuula omuzannyi omufirika eyasooka okuwangula PFA Player of the Year Award. Kituufu oba kifu? Kituufu. Kifu. Kale tugenze mu brain teaser. Bwongo kakati bwongo tubugattagattale. Wamala ng'ofuna obusatu bwo kubanga oviira yaabo. Eno yali season ya Premier League. Ye season eyasookera ddala okuva 92 Manchester United kugenda mu mupiira n'eteebwa mu goals esukka mu 4 mu mupiira gumu. Season eyo top scorer wa Premier League yakuba goals 25. In fact, ye season gye tukyasinze okulaba champion wa liigi eggwanga erya Bungereza okufuna obubonero obutini ennyo mu season emu ne n'abeera champion. Yali season ki? 1995-1996. Kigaanyi. Mulangira Ntege Pochi Lugwe. Sure. 1994-1995 season. No sir. It's long. Beni mzungu akati mwana na kina mwaka zungu akati mti. Sio Vincent. Sio. Ndamu nana chenda mwenda. Chifu. Nani na mjilesi asa wakati. Chenda mukaga chenda musa. Ye ansa. Kale. Mikayo biyonu. Oli bulungi? Biyonu. Oli bulungi? Mugereko ka SC kakugirejire. Londe ebibuuzo by'omulangira. Omuzinda lukuleke tugukwatako. Londe ebibuuzo byo. Bonogera oluzungu tujja bikubuuza mu Luganda olimba. Abantu bajukize Jehova. Nze Ntege Paulo Kimbugwe. Omulangira okuva ettowa lw'Abenge. Era kati ab'ettowa bonna bampuliriza era obuwagizi buli sayidi yange. Tutandike na kino. Yesebo. Mpa amannya g'omutegesi wa club ya Sheffield United. Kenya Handu. Chris Ward. Chris Ward. Ekibuzo ekyokubiri. Omuzannyi wa club ya PSG gwe bayita Vitinha. Mpa emyaka gy'alina. Vitinha is 24 years old. 24 years old. A big no. 25 years old.
Omusibe Benson alina emyaka 23. alina emyaka 26. Alina emyaka 25 nno situjja muwa. My time was Obudde bwo bwadde buweddeko. Ali bitwabiganyire mu briefing. Ekibuzo ekiddako njagala ombuulire Yannick Sinner alina Grand Slam finals mmeka season eno? That's 7. No? Bino byani 3. Sebo ziri 4. Zinnya. Kimbugwe, Sseruganda. njagala ompe season Ye. eya Premier League. Arsenal mwetebedde goals 10+. Teri season eyo. Ekibuzo ekiddako Yes. njagala ompe erinnya ery'enjawulo eryaweebwa Copa America owa 2016. Bino byani Copa Centenario. Copa Centenario. Waliwo omulala? Copa America Centenary. Bakuwa akabonero. Kenya and Bakuwa akabonero. Semi-finals. Mulangira, Wanji. njagala ompe seasons 2 ezikyasembye. Club ya Atletico Madrid mwetandikidde n'okkubwa mu games zayo ezisooka. Oba mu game yayo esooka. Mu seasons 2 ezisembye. Njagala ompe seasons 2 ezisembye. Atletico Madrid mwetandikidde n'okkubwa mu game yayo esooka. 2025-2026 season. Ni 2010-2011 season. Niye obudde obukwata bubi bakwera ansumpadde. Kadako kuweekitiibwa. Waliwo mulonda 2009-2010 ne 2015-2016. So akadako kaweekitiibwa Kimbugwe. Okitegeera. Ekibuzo ekisembayo njagala ombulire omulundi Leo Messi gyasembayo kuwangula balondo. Njagala ompe eyakwata ekifo ekyokubiri n'eyakwata ekifo ekyokusatu. Messi gyasembayo kuwangula balondo. Njagala ompe eyakwata ekifo ekyokubiri n'ekifo ekyokusatu. Robert Lewandowski kyakubiri. Ne Luka Modric kyakusatu. amanya Kenya Andrew. Mwaka gwali 2023. Messi yakwata kisooka. Haaland kyakubiri, Mbappe kyakusatu. Kimbugwe. Kimbugwe kino nnyo mmanyi penalty akuba opposite. Asitayimirira mu kanya. Otegeera nti ebya opposite. Kimbugwe. Wanji. Kanya. Luka Modric. Kasajja kukamanya omupiira. Yes. Kategeera bulungi. Bumanyi nnyo. So Luka Modric awangudde ebikopo bingi ebya Champions League okusinga Cristiano Ronaldo. Kituufu oba kifu? Kituufu. Bakuwe. Modric alina ebikopo bingi okusinga ebya Ronaldo ebya Champions League. Kibulikanga ekitabo ekituufu n'ekituufu.
tugenze mu kugatta bwongo njagala owulirize bulungi yemulagira n'abanalonda nabawulirize bulungi. Ono yali muzanyi wa mupiira ye Gusidik ne Vincent Laboski baliko ko bamaneja be mu bufuzi bamuterekako ko yazanyako ko ne Ikakasias Osarawu mu tiimu emu yawangula La Liga, yawangula Serie A, yawangula Champions League, wabula yawangula ku Premier League. Yazanyako ko ne Ronaldo Dalima mu clubs 2 ez'enjawulo era yalabikirako ko omulundi ogumu mu UEFA Team of the Year. Ye muzanyi yekka yali awangudde Champions League ne clubs 3 ez'enjawulo. Ompa amanyi Cristiano Ronaldo manya Bukenya Andrew oyo Clarence Sido kamu Andira chimuke Ronaldo Champions League ne timu 3 obudde kumani ne Madrid mulalani era mulala kumanyi ko yabula ko na Champions League Ronaldo wakati mnagire yali kwa alina siro luno bageze na mu Europa League we byako bino byaganye ebya Champions League byaganye. Bukenya njise uli bulungi mwindi mpolampo ojja kufuna muko kutwanya mpola ekibuuzo kisooka KCB bajjawo Musambi Bitinya okumuleeta mu klabu yaabwe amujja mu Wolverhampton Wanderers Chama Benfica. Chama mulagira atege Pochimbugwe Sporting CP Chama bamujja FC Porto eno mulovuzi yali okulonidde timu muzanyi ngali okulonidde tetunda Bukenya njise njagala ompa amannya g'omuzanyi omufirika akyasembye okulabikira mu bazanyi abasatu ababeera bakulembeddemu mu Ballon d'Or race mu mwaka. Sadio Mane ebiri busatu. Bukenya wandise mpa clubs ezazanya championship playoffs season ewedde. zabukuzi mu katona Mpa clubs ezazanya championship playoffs campaign ewedde mu ggwanga erya Bungereza. yali tiimu ya Sunderland ne Sheffield United ne Bristol ne Middlesbrough. yali kirabu ya Sunderland ne Middlesbrough. Mulendo Vianney aliko Sunderland, Middlesbrough, Coventry ne Sheffield United. Bakwekamu. Bukenya njise ani mutendesi wa Girona? Mikel Sanchez. Busatu. Timu emutagaddeko ne bakyamulimizzaawo naye oli batukubiza mu kabakola. Twabadde babakulu bakoze bukozi butu. Ennaku eri ku nsi bw'akabakola bannange. Ekiddako Yesebo njagala ombuulire edition eyasembe ya Copa America yabadde mu ggwanga ki? yabadde mu ggwanga lya USA busatu. Wayne Rooney omumanyi bulungi yali abacunya baasono yayagaliranga
Mpa omuwendo gwa goals omugatte gwe yatebera mu Manchester United. Tekiganye. Yateeba goals zali 266. Nedda. Mpozi wagira Mani. goals 186. Mani gye wagira? Yes, sir. Nga tugimanyi nnyo. Oyo all time top scorer wamwe yakyasinze batebera goals ennyingi. So yateeba goals 253. Bukenya Wanjisebo. mpa abazanyi ba tena abaami abaakubwa mu semi-finals eza Wimbledon wa 2025. Tekiganye. Michael Kwaliko Alexander Zverev, nedda. Kwaliko Novak Djokovic, Jannik Sinner. Nedda. Taylor Fritz Novak Djokovic. Kajjamu kaleese obuzibu bwabo. Jamu yekibuga sikisobola kibujjamu oyo gwogera buti. Mula motoka ssaawa 7 gonde kifuna ziri ssaawa 12. Ono Masaka okulosinga bukulosi zino tukaje oyagala. Nuli bakulima ati jamu yankwatidde Masaka. Ina kusenguka. Jamu ebyaka bijja ebiri eno bingi. Tugenze mu penalty. Yes, sir. Roy Keane bamuwulirako oba omumanyi? Namuwulirako. Kirungi nnyo. Roy Keane yali mutebi mulungi. Okumanya yali mutebi mulungi ye muzanyi ayina ekyafaayo ng'omuzanyi akyasinze okufuna red cards ennyingi mu history ya Premier League. Kituufu oba kituufu? Ekyo kifu. Naye ng'ofudde kakikubawo. Muwe point 3. Abulayo kimu. Ebulayo kimu. Ojja sewo Michael Jones. Ale nno wakyaliyo oli gwe okyawulayo nnyo. Agana nange obudde bwange butuuka ti nange mbe mu kyokero. Tugenze mu kugatta obwongo. Yes, sir. Ono yali muzanyi wa mupiira. Yazanyako Kone Mauro Icardi. Yazanyako Kone Mateo Kovacic mu klabu emu. Yawangula ku World Cup wadde Copa America. Mukali yayinga omuzanyi w'omupiira. Wabula abamu ku bazanyi be yazanyako Kone abo mwali abasambi nga Luis Saha, Darren Fletcher, Gerard Pique, Nego Beni Pani Pass ku klabu emu. Yazanya finals 3 ez'enjawulo eza Champions League. Era ye defender yekka mu Premier League. Yali abaddeko Premier League Player of the Season emirundi 2. Gobompa amanyi. Nemanja Vidic. Nemanja Vidic. Agolize 3. Mulangira kimbwe ngonyenya mutwe ngete nekuba. Ya. Omushiija. Kiki. Wagaruka muzima ng'eibale. Nange byengase onobimanyize ekyo. Jjukiza abantu gy'ova n'amannyako. Wakala Matendo Kiyimbwe. Esaza. Musibe Benson. Chelsea FC. Udo FC. Masaka Sunshine. Ekibuzo ekisooka. Njagala ombulire Argentina n'ebikopo bya Copa America bimeka? Kopo 10.
19. 19 nedda. Kenya Hand 15. erina ebikopo 7. Erina ebikopo 16. Ekibuzo ekyokubiri, woli mu Kiyiiya Vitinha alina league titles mmeka ku ttiimu ya PSG? Alina league titles 3. Alina league titles 3. Bakuwe. Ekibuzo ekiddako, njagala ombuulire omwaka Messi mwe yawangulira balondo ye ey'omulundi ogwokutaano. Yeah, 2017. 2017. Nedda. 2015. Mukiiya, ekibuzo ekiddako, ani yali top scorer wa championship season ya 2024 2025 ne club gya Zambia? yali Lil Foster. Joel Piroy yali asanga club ya Leeds etabagozi 19. Mukiiya, tugende. Oli bulungi? Tolina tabu? Sooka obuze ku bantu bewa Katonda. Njagala ompe kozi wa club ki? Kale mpa amannya g'omusambi akyasinze okusambira club ya Chelsea emipiira emingi, oba akyasinze okulabikira mu club ya Chelsea emipiira emingi mu byafaayo. Salongo John Terry. Yaron Harris. Ekisembayo, Grand Slam finals mmeka zetulabya Nick Sinner ne Carlos Alcaraz nga beezanya omwaka guno? In fact omwaka guno ziri bbiri. Olimbye. Kenya Hand ziri 3. Ziri 3. US Open, Wimbledon ne French Open. Buyanga obwo bwefuze nnyo akazanyo katena guno omwaka. Buyanga obwo bwefuze nnyo. Benson niwe badde olinzeyo akabuzo ka puulu. Balabika ku kyoli mukambwe tosalikako musale. Ani puulu mutya nnyo. Julius yali azitidde twatulije bululi. Mwana esimu yayo. Yangu banangulira n'amazzi ag'okunywa. Okyali ku Julius. Olwali ono yangambye awagira ku Kenya. Benson. Tugenze mu Kanya. Casemiro. Omumanyi bulungi. Siwe kiri? Mutemi. Atema nnyo. Ne mpira gwe yasembe okulabikira mu Man U teyagumazeeko. Anyway, Casemiro ebbanga lyamala ku Real Madrid tiyafunako straight red card. Kituufu oba kituufu? Kituufu. Busatu. Tugenze mu Kasiba Bwongo. Benson oli steady? Ono yali muzannyi wa mupiira. Yawangulako kempaka eza World Cup. Yawangulako kempaka eza Euro. Yawangulako Premier League. Yawangulako ne La Liga. Yazannyako ne Ashley Cole ku club emu. Yazannyako ne Alexis Sanchez ku club emu. Yazannyako n'omusambi Wissam Ben Yedder ku club emu.
Kalya y'omusambi ono yali nnungi nnyo wabula teyawangula ku Champions League bamanya ge Chess Fabregas Fabu ali mukomo ali mbeera nga bba abantu betayagala bimusumbuwa Maiko beeko bakati ali kuki alabika ali mukusabira ali Yangambye tamuyinaako buzibu. ali mukusabira okukamala Amiina. ekisooka Ese. Bitinya yeetimba omujuzi n'abameka ku PSG. Abiri mu ttaano. Ate Nuno Mendes Bino bya 17. kamu musiba mubula bagabuga benjeru bali musase bali nga babaga benjeru ekyokubiri mwaka ky'omusambi Cristiano Ronaldo we yawangulira Ballon d'Or y'okusatu eyiye y'okusatu 16. 17. byonna bikyano Bino bya 14. kamu piki Enyuge Michael Carrick bakira bujatende kumpira mu kaseera kano Ali yakira bujatereka. kusatu njagala ompe abazanyi ababiri bokka abakubye ku hat-trick campaign eno muri gye ggwanga lya Bufaransa. Tabakunzira mu katono. Sirina buzibu bwonna. Mpa abazanyi ababiri bokka abakubye ku hat-trick muri gye ggwanga lya Bufaransa ya campaign eno. Sebo ali omujjo wawo Neves. Busatu Neves eka apagolo satu nga nkambwe nga nkagali kidako Maiko eggwanga lya Brazil bakawangula ebikopo bimeka ebya Copa America 11. Biri mwenda. Busatu mpaka za French Open eza 2025 mu semi-finals ez'abakyala waliwo omukyala mwana wattu yalirako ennyo yafuna bwokoovwa semi-finals obompa Alina Sabalenka. Tereza Mukato yali Amanda Anisimova. yali Coco Gauff ekisembayo Henry Thierry mujozi kigo yasemba oba jazi namba kigi yasemba okwetimba kwa Arsenal 14. Sori alisati mwenda. byonna bifu Penya hand shot 12. 12 eno aka katiniga yadde ako yambala jazi namba 12 natebera mu negolo sebo ne bwagezesebwa Arsenal kirikako ng'oli mutuufu oba oli awo Kanya Jorginho ye muzanyi w'omupiira akyasembye okwangula empaka eza Euro ow'amawanga ne Champions League mu mwaka gwe gumu kituufu oba kifu Abakunzira mu katono. Jorginho ye muzanyi w'omupiira akyasembye okwangula empaka eza Euro ow'amawanga ne Champions League mu mwaka gwe gumu kituufu oba kifu Kituufu.
Okyali naye ekirala tu Odduka. terera miguwa kyenekokkeko tugeze mu kasiba bwongo saala za beeka agamba esaala zange ono muzannyi wa mupiira awanguddekoko golden boots eza Premier League emirundi ekisukka mu 2 yazannyako ku ne Kaspa Schmeichel ku kilabu emu, yazannyako ne Chris Wood ku kilabu emu, alina omudaali ogwa Euro, alina omudaali ogwa Champions League, era ye musambi alina ekyafaayo mu ggwanga erya Bungereza ng'omusambi akyasinze okulondebwa emirundi emingi ku buzannyi bw'omwezi. Mpa amannya ge. Saba kutereezaamu ku kibuuzo ekyo. Mpita kitegedde akiddemu. Era we nabuulidde katono. Kanzireyo. Ono muzannyi wa mupiira awangudde ku Golden Boots esukka mu 2 mu Premier League. Azannyeko n'abazannyi nga Kaspa Schmeichel mu kilabu emu, azannyeko n'abazannyi nga Chris Wood mu kilabu emu, alina omudaali ogwa Euro w'amawanga, alina omudaali ogwa Champions League, ye muzannyi alina ekyafaayo ng'omuzannyi akyasize okwangula ekyobuzannyi bw'omwezi emirundi emingi mu histori ya Premier League. Bwe njagala amannya ge. Harry Kane. Wangi? Harry Kane. Harry Kane. Bakuweereze busatu. Sabrina yabalina. Kale okyali ku radio budde y'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuyanga ate mugyekuumiddeko. Olunaku olwali tukomekereza Nantameggwa mu studios eza radio budde y'omuntu wa bulijjo, then ennaku eziddako tugenda kubeera wa studios era nga olunaku lwa final olusembayo olugenda okubeera olw'omukaaga tugenda kubeera wali ewakalule galaje ku kisaawe bwe tugenda okuba nga ate tubeera ekyazanga awo. So bannakyazanga mwenna tugenda kuba nga ate tubeeraawo agamba kiwalukaga akamuzetano ya radio buddo radio muntu owa bulijjo okusookedde mbuuzako gwena agyekumireko mu kaseera kano neogaa nti nange okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza radio buddo. Nantameggwa ebyemizannyo 2025 semifinals tuzikomekerezera olunaku olwaleero. Mu studios tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Bulyondo Vianney, omwagizi wa club ya Liverpool essaza erya Buddu kw'ossa ne Elikambyo Academy. Tubadde ne Paul Ntegeti Mbugwe, omwagizi wa Buddu Vipers ne club ya Manchester United. Tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Bukenya Andrew, omwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Himbisiwe Benson, omwagizi wa club ya Chelsea. Buddu ne Masaka Sunshine FC kw'ossa Mutemi Michael, omwagizi wa club ya Arsenal ne Masaka Sunshine FC. Ntandise n'omukulu gwe bayita Omulangira Paul Ntegeki Mbugwe, omwagizi w'essaza erya Buddu club ya Vipers ne club ya Manchester United. Ebibuuzo okubeerako ne mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero busatu ebyokulonda byagaanye. Twagenza okuva no mu ggwanga erya Uganda galina obubonero bwe busatu. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu era ekibuuzo kibadde kimu n'afuna points 3, n'alondeko n'ekibuuzo kibadde kimu n'afuna points 4 okuvako mu international sports. Then ekibuuzo ekya penalty akiyise bulungi n'afuna obubonero busatu ate nga Brain Tees yagaanye ku sayidi ye nkutte obubonero busatu n'engattako obusatu n'engattako obuna ewamu omugatte afunye points 10. Nenzizzaako Himbisiwe Benson, omwagizi wa club ya Chelsea, Masaka Sunshine FC akosa n'essaza erya Buddu. Ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna points 6. Yalonzeyoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte mu local sports n'afuna points ezabadde 8. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ekibuuzo kibadde kimu n'ebyokulonda n'abyesonyera ddala n'afuna points 3. Then ekya penalty yakiyise bulungi, Brain Tees nayo n'agiyita bulungi. Nkutte obubonero busatu n'engattako 8 n'engattako obusatu n'obusatu ewamu omugatte afunye points 17.
Nenzezaako Mutebi Michael omuwagizi wa club ya Arsenal ne Masaka Sunshine FC. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga lya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna points ezabadde 3 n'alondayoko n'ebibuuzo 4 ewamu omugatte n'afuna points 7 okuvaako mu local sports. Then we tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna points 9 n'alondayoko n'ebibuuzo 3 ewamu omugatte n'afuna points 12 ng'azijja mu international sports. Ekibuuzo ekya penalty ekyaganye ku side ye then brain teaser ku side ye yagiyise bulungi n'afuna points ze 3 nkutte 7 n'engattako 12 n'engattako ne 3 ewamu omugatte afunye points 22. Buyondo Vianney omuwagizi wa club ya Liverpool essaza lya Buddu ne Elkambia Academy. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga lya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 5 n'afuna points 15 n'alondayoko n'ebibuuzo 3 ewamu omugatte n'afuna points 18 ng'azijja mu local sports. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna points 3 n'alondayoko n'ebibuuzo 4 ewamu omugatte mu international sports n'afuna points zibadde 7. Ekibuuzo ekya penalty kyaganye ku side ye n'ekya brain teaser kyaganye n'ebyokulonda n'abyesonyiwa. Nkutte obubonero 18 n'engattako 7 ewamu omugatte afunye points 25. Mwana mulenzi gwe bayita Bukenya Andrew omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga lya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 6 n'afuna points 18 n'alondayoko n'ebibuuzo 8 ewamu omugatte n'afuna points 26 ng'azijja mu local sports. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna points 9 n'alondayoko n'ebibuuzo 5 ewamu omugatte n'afuna points 14 ng'azijja mu international sports. Ekibuuzo ekya penalty akiyise bulungi n'afuna points 3 then brain teaser eye yagiyise bulungi n'afuna points 3 n'alondayoko n'ebibuuzo n'alondayo brain teaser zibadde 2 ewamu omugatte n'afuna points n'alondayo brain teaser ebadde ewamu omugatte n'afuna points 4 then enkutte obubonero 3 obwa penalty n'engattako points 26 eza local sports n'engattako points 14 eza international sports n'engattako ne points 4 eza brain teaser ewamu omugatte afunye points 47. Abavuddemu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Paul Ntege Kimbugwe omuwagizi w'essaza erya Buddu Vipers ne club ya Manchester United akutte ekifo ekyokujjana olunaku olwaleero ne points zibadde 10. Ahimbisibwe Benson omuwagizi wa club ya Chelsea Buddu ne Masaka Sunshine FC yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero ne points 17 kosa Mutebi Michael omuwagizi wa club ya Arsenal ne Masaka Sunshine FC yakutte ekifo ekyokusatu ne points 22. Ate nga abayiseewo okwesonga finals ye mwana mulenzi gwe bayita Buyondo Vianney omuwagizi wa club ya Liverpool Buddu ne Elkambio afunye points 25 yakutte ekifo ekyokubiri kosa Bukenya Andrew omuwagizi wa club ya Arsenal Vipers akulembedde olunaku olwaleero ne points 47. Kale tuyanze Michael point 2 zezikuggyeemu naye ekituufu buli nsabidde kola walina gisasulira ekintu ekizijjeeko kibadde na bibiri fact ekibuuzo kya Vitinya Kimendezi kyekizijjidde mu mutwe kyokka omwana omaze okyogera ndabira ddala nga mbadde nkimanyi n'ekibuuzo kya Cubs ekituufu nabadde nkimanyi naye bannavuddeko ntale ngamba hipooza atanda 20 balina kumanya naye buli nsobi gy'okola oba olina gisasulira kuba ku ebyo bibiri sinyana kunyako kimu Buyondo abadde asigadde Buyondo lwali kyali tagala kaawa n'amaziga naina kugyempulira omwaka ogujja gyamu nga weesiitinze bulungi simanyi bulungi oba nadda kale tubira ku bantu okutumirako byabadde ambagira mutumiddeko tumirako Kevin Eiringi oyo ne Beka okuva